twawangudde award Tamale program y'ebyofuzi esinga ku TV. Komanda leeta award yaffe eyo. Leetera abantu award bagirabe. Ate mwanange ffe tetulubinga nakulubinga. Nange bangambye kati mwawangudde award. Yes. So one on one ye program y'ebyofuzi esinze mu mwaka 2019. Mwezo meeting mulimu omusajja bali babiri. One of them uncle abaga nti oyo mutabani wange timumutta. Igwe? I know him. We differed on very small issues. I will talk to him. We shall have a cup of tea. Omulala yabagambye in the meeting yesembi. If you think that Mirundi is a joke or is a fool, muzanyi. That man is highly intelligent, he has a following, and he knows how to isolate an enemy. Nti mwe babalema amaze okwonoona essomero lya munne asinisa amanyi ku lupapula aleeta ki aleeta Christmas kati ejjayo feesi ennungi omulogo yennyini ku mutima abaleetera Christmas kati eyo nze mutegeera olaba ati bamutegeera mwe temutegeera era nabaga ndi Mafia temugitegeera nti sikando zino eziri mu gundi mu Ministry of Education nga Nankabirwa wagamba maama tebamwagala yemake no era Ministry ye Education eyina sikando every day bagala mukuba mufulumya nti ye kati ye abasalidde amagezi abalawala yataddewo inquiry ku sports banonyereze ku ate ya magogo yekka sente mmeka bano abawala abadde balinye ennyonyi ne bagenda magogo bamunonyereze kakati ye toyinza muga nti alina kyakozeewo nga mmwe as you struggle to kill to dokita figures eza billion 4 kuba tebalina magezi billion 4 ozibba otya mu kiseera ky'akalulu pulezidenti kyakkiriza billion 4 bazibbe kitegeza baba obumbya 40 bagenda bukozesa against team mu kalulu kati obujozi bwabwe bubagamba Amanyi Kadaga. It further points to the fact that Mwami Museveni ayina abamulwana munda. It is anti balowooza bajja kwata power nze nga nkimanyi omukulembeze ano mu buyinza aleka ekintu n'ekigaga n'akikuuta tukiyita political inertia. Wow. TV ya Feno yafunye ekirabo Media Challenge Initiative award eno gye batuwadde sebo yoga kandi kwase kubagogo tuchaza nabana abatuwa freedom ne twogera. Yes. Amini yagenda n'ayita abamawulire nga amaze okuwamba government bonna abamawulire n'abawente timwebale kulwanyisa oboti naye owamunera yamutta oluvannyuma n'amubuuza nti obota atuwadde eddembe ly'okumuwandiikako naye gona alituwa gwamini yamutta ekitawa munno kerementi kiggundi kakati nabana abatukkiriza okwogera nti gundi mukulu wa Nkaliisa ye tayinza kuga nti ekyo tokyogerako Dr. Ken Kalisa bamutiisa tugenda kumuwaabira Mirundi is facing a series of gundi and in their meetings temuli mu kumpaabira atoro bamanyi nti mikola ki balowooza bagambye mbu balamu balamu ayina abantu bangi obadde olina kweyagala okumaliriza mbadde njagala okugamba nti mwetegereze bino wammanga bwe mba mwagala okuyiga Mafia nabagamba mu katabo kange kano nti Mafia ne Museveni manipulatinga naye mufera ne society n'egifera kuba kakati ono amaze okwonoona essomero lya munne kati aleesa omutwe ku mawulire ge nti agaba Christmas kiri kyafudde katulabe kakati Mafia manipulate Museveni and population ekyakadaga omujja kubwa speaker n'afuuka voice kyafudde kati ate batunda katumba wamala 8 ne minister wa education Miyingo waliwo adde baga nti Kadaga bagenda mu oba vice president eyo tiimu yabikola yatuula ebikole kati katumba amala gwe bagamba anti kati kiri kyafudde kati budduka mawulire gonna jo gaalimu ekyo article gonna nga gava ku source emu nga galudinga ku kintu kimu nti Kadaga agenda kuvaayo agenda kuvaawo Kadaga leader kati ni assuming Kadaga bamujje kuba speaker ne bamuwa vice president tebate bamukuzizza oba vice president oli deputy era second yabo koze bulungi nnyo Kadaga alina budget eyakira ku machana ganti ntambudde is leading one of the pillars of the state which is the legislature. Yes. And the vice president vice president si namba biri we Gwanga nabagamba nti kyati seraga power abana ba president tebaliiko muwanga mala ne first lady tabeera akola charity nga Lukunda yakuganye tugende
tugende nkutwalibwa president oba second n'omwana we n'amugamba tugende nkutwale olindani nindo oli. Yes, the political power and the influence is measured by the difference between where you are and the social political power. We wali amaanyi awo oli ludda wa oli wambwa wayotera oba gonja wakalira abaganda batugamba ye political power ekyoto bwekifaanana embwa eyotera wala gonja abeera kumpi kati amaanyi gali wali gonja how far are you from the social political power? Embwa eyotera walala kati waliwo abalinga power zaabwe nga balinga embwa eyotera wala waliwo abala balinga gonja wajjira ku base kwennyini era ono kyobulaba yakola ekintu kimu. Wow, I'm learning that. Everybody muwanga agasinga obungi assistant minister, deputy minister and minister wa state atula mu cabinet ayina assignment ye. So Kadaga bwava kuba speaker ne bamuga just assure me n'abeera vice president abaana fuyizibwa abagudde yulaza abalala baade batandise okuba mu bagaba kyekyo bano be bakikola mbu oyo omwana mu new vision yakubanga opinion polls ez'obusiru first aid asinga bawe muhoza asinga bawe nga mbabaza amutadde ku 3%. Kadaga ali ku 45. katulabe wano kyoyinza wadde okugamba Mafia ndi mutegeere Mafia buli omu ajetegeerere nti ffe ekibayambye nze okubanunula nembayamba nasoma Mafia lizimu era mpandiisa obutabo bungi nnyo ku Mafia ono Mafia understand Mafia politics crucified for my welfare akambuga basibira bwerere wakawandiika nga akyali mu kkomera ne bituukirira n'avaayo wayi baganda wheelbarrow pushers be bakubirwa ku bizimbe teri yingini yakubirwa ku kizimbe casualties ezo zonna ezaawana baganda bakibaamu kubanga omuganda talina mmengo baamuwamba dda sultani yayagala ssente nekugadde power of Uganda ne Mafias kitatanalira muwandikako dda nti bakusooka ne bakufateninga ne bakuwa buli kimu naye okufateninga ente tekitegeeza the power of Uganda and Mafias ndabako mukyala Kadaga yali vice president kazibwe katikiro Charles Mayiga ne kitatu nembaga gwaloza tukasrete kao omunozi wente abaje wonya ku mounting ankazi ayaba yageregeje fateninge okugirawa aba yageregeje gitunde mu sente nembalage yakano yes killing a doctor to save a cobbler nembaga nti byandala tabanga ku sente teba sente za lugudo oyo omuvuko yo ne munne bebazibba wow ku kitabo kino mu katabo kano au Mafia manipulate mu 7 and the population ndabako kuliko mugaga Kembuga kuliko Sudiri nga asika nakamu kulale bamujimba mu komera naho kalina 213 kati Mike mukulamu muri ali kana Mike mukula namulabe nga ali ne Brian White naye Brian White amusinza amagezi ani asingana. You cannot take a case, a civil case, to a kireka. Kwesa hiyo. You are taking somebody gwobanja mugundi era in fact singa kakati twamukanga moyo omwana yali badde mugundi mu safe house mutwale mu court. Endakano yamwe yali egamba ki? Brian White ne mukula. Who was poor? Why didn't you look for another buyer? Naye kati nawulidde kapiteni Mukula nti yamusonyiye yalemeddwa Mukula badde bamupromoting nga ayagala ministry ya health gye bamusuubiza ate ava mu isaani ayagala kudda akube Kadaga Tamale ebintu byo bijjawo ate I listen to these people mubaba gano kapiteni Mukula retired to being just an NRM mukada n'ava ne mu parliament yakolera mirimu gye ne business ze ez'ennyonyi Mukula yagamba he seems not to be interested so much in practical politics minister nga amanyi ali damage atagenda bumuwa kyeyayogera ekyo era ne baga nti unimportant man bwagenda mu bbala akwana nnyo naye ekyakola kugula ba manager mugaye nti lumu ziweddewo baloze nti ali eyo mukambwe muzibu yatugendeko ewala nti eno gye mmanyi nze sikwatibwa ono gwakwanya aleme muyingiza lumu sawa Mukula yabadde ne gwempitantwe ya pusi ku Silver Springs agaane miso satellite yazisindise ate miso zisinze embikola nkugende nti bali abasajja bapakira ebifaananyi by'abantu era oyeke walowooza bannange ensoji kuŋŋaanya nange eri mu kibatu kyo wakyali buyeekera wano Museveni yamaze yabakubye yabamaze buli we badde obeera obalaba ate nze mbalaba nze nina satellite ku ggulu oli musajja wevira kaliisizo oli musajja wa nina satellite
kati gwobijjawa batalina satellite olaba bana bononye ekintu nekikubola obwongo bukugwa baga nti droning person can pick on a straw obaka consequence bagambye mbu balamu ono webidongo mbu ajjenga bamuwa abantu ate balamu nankubira essimu nina omuntu wange simanyi yabulwako essimu waliwo n'akalala kaali kakola bwe kati waliwo neyaleese ekirowoozo tukwane bakazi be batulagirira ebyuma gye biri ebyuma mubiyita bya firingi ne bwenkisulawo tekimanyi tekinologi kati we batuusaawo bagala kuyingira mu maka he must have an office in Kampala. These machines, modern machines, these are Russian make. They cannot be. Bale was a full-fledged office. Remove experts. Mbabazi yaba training ila Russia, naba training ila Rutawa. Siwe chidi. Kolo mbabazi abayito babebo. Siwe chidi. Why don't you sit down and say, nti omusajja atugambye mumpunyira njagala kwekirininga muddeka underground emyaka egi ndi bayitayo balaye ebintu bwe bitambula kuba baga katumwerippeko Mirundi tumujjeko ebyuma katukole kiki nobody can bribe me ekyo bakyo bagambye that man kakati leta saso ekyamisa ba yuso nabano ba military intelligence ebyuma ebyo bebaje ebiri kiki kubateeka mu nkwawo nti bafuna information ne bagituulira ekitegeeza nange kasonteeka mu nkwawo abikima bukimi n'abiwomba biba tebikyakola nego reportinga wani Tamale tewali the moment nabagamba nti virginity whether you lose it to a rapist whether to a future husband whether to a mad man God tagikuddiza nti mwana wange tewayagadde bakutte bukwasi kakati bano bajja ne bawamba institutions za government zonna ne zifa Tamale abantu bagamba boyogera bebani aboyogerera mu ngero oli boogera ddi noga nti ono oyina embavu gwe nkuteereko kano obawulira amanya oyina embavu ate zitwala ki bajja jijjako nejjo bagijjeeko kwenabadde weewaawo katwale maaso tulabe agamba why Museveni and Ugandans have failed to understand the mafia kitabo kya Tamale Mirundi page eyokusatu agamba unlike the other mafia groups the Ugandan mafia captured all key institutions of government except the army. In many countries, mafias are criminal groups who operate outside the state structure. But in Uganda, mafias captured almost all state structures. Unlike their counterparts elsewhere, the Ugandan mafias use government institutions because it operates within government. One cannot tell if an initiative is an official government policy or if it is pushed by the mafia for their own interests. The third point, since the Ugandan mafia controls the state apparatus, it controls government jobs and has influence over the activities in the private sector. The fourth point, the mafia controls both state and private media. The Minister for Information has powers to intimidate private media institutions. At one point, the minister attempted to switch off his programs, but he was humiliated by the public, which forced me back on air. The fifth point, the mafia controls strong institutions like churches and other religious groups except the Islamic community. This is done through the leadership of these religious groups. Lwaki abasiraamu tebaba controlling lwaki ba controlling ba mafia lwaki ba infiltrating church abasiraamu tebannabiyingira nnyo ndowooza bagagga butobulya biro tugenda kuza agundi Bishop Hanington batuwe sente abasiraamu bwe boogera ku madda ga Bwanambogo owulirayo nga basaba Museveni sente nayo kibuli wamulangira abantu bebekolera omulimu gwabwe the Islamic faith. Money politics is not there. No, maybe kati nga balowooza nti ono King Fahad alina sosi yajja sente Saudi yiso ye mutawanyi ono wesimelya King Fahad fulu ya nesebo wapo bayiso benyini asola basole Tamale njagala bali boyogera ko mbamanyi era bakama bange mu ngeri emowendala njagala tufune obudde oyogere nabo yes mwana wewe mwelye kalisizo why don't you sit yampeleza message ngo mwana ngafudde tewali olaba twayabukana ne kakande gwe twakula naye mwabiranga mwenane ku radio nga tubawulira no Tamale tasobola kuona mutima bagute kulina vengeance. You need to sit with these people. These are your brothers and colleagues in the industry. Gwe vengeance yo yaluberera ko gamba kasola bango omuntu singa abantu bakoma wonga bafudde ojja kusanga nga kugamba nti omusajja yankubanga nga sikitegeera. Once you get a chance nole ekiyibulo ky'omusota toga nti ngula badde endo kule amafuto uyiwemu wona yo chawawo when somebody shows you ntakwagala mutere ddala
ensonga endala Ugandans do not know how things work and end up supporting the mafia-oriented policies. The 7th point, mafias design their programs and policies on the needs of the society, especially the poor. A poor person is made to believe that a mafia-oriented program or policy benefits the entire public. The 8th point, mafias control traditional institutions, well aware that people have a lot of trust and faith in these institutions. It becomes a big problem to those who try to alert the public about the dangers of mafia infiltration into the traditional institutions. The 9th point, Tamale Jatwa, mafias use respected institutions, especially the women groups, human rights groups, youth groups, and the law society. And lastly, the 10th point, Tamale says mafias control public opinion in society and make leaders their stooges who they install and dispense. Wow, kino kinene nnyo. Nti ba mafia be bafuga endowooza y'abantu ba bulijjo ne bafuula abakulembeze nga bazinira ku ntoli zaabwe nga bategedde nti Bukenya agenda. New Vision yakubanga the people's cabinet nga Bukenya ye vice. Era yali. Ng'olwo agenda bamutegedde ne bamukuba nga ali ku pikipiki. Kakati kankubuuza Kagwa yaziikiddwa bulungi ne family rekezi. How can somebody raise Kagwa's death again? Ne mumuleka n'atambula. Kakati recently abataxi bagobye oyo omusajja. Sematimba was imposed on them. Naye bajjawo obutoda a strong organization babbe Kampala nga babagamba basi. Basi ojja kutambulira bwerere. Basi peasants. Kakati kankubuuliza bakoze ekintu naye basajja mmwe mukomye okujooga abantu. They raided bwe batundira amasimu mu Kampala recently ne bakuba eruzira n'amasimu agamu ne bagakwata. The following day you open up a factory for simus. Kubanga bakumanyi soko kaddemu ebitongole bya gavumenti ebyokwerinda byakoze ekikwekweto mu Kampala ne biyoola abasuubuzi b'amasimu bagayingiza mu bukyamu. Enkya n'oggula factory y'essimu. President yagudde office y'essimu. Ati yekubulya president naye bamanipulatinga nti bano tebavuganya. Ennuuni this is one of his promises mukisanja akula muchezo okuleta industries wano okuleta ba investors naye ono ayagala kubanga tebavuganya obujozi bwabwe tebalina remorse tebali remorseful omusajja ono tulina ekye twamukola. Did you expect me to kill up for you? Did you expect do you see hallmarks of a mafia work in these projects? Why? Nti bakulimbye ku bus 2 empota bwerinye bay enyanja bagiwambye. Enyanja tuzimanyi zisibwa oba emyezi 6 abantu bavubira emyaka 2. Yes. Enyanja bali tebavaayo bakuba maato. We'll go there. Ani agenda bogera kwabo muwavuwaze be mukubidde amaato. Enyanja bagitaleka Victoria Bank mwagisangawo. Singa abavubi bali basiru mwalisazeewo egundi. Ebyenyanja. Mulingo omwana akuba kitawe nti okuba nnyabo. Singa twali tukubagana bakubaganya twali kuzadde. Tebya byakubaganya. Wiki kemu aliya. Oba bwe tutandika bwetu tolaawo yepe yafu erinya. Laavu eva mukwekuba. Yes. Kakati buli kimu kyonna kasitobalaba bo tebavuganya. Uganda ne mafia tevuganya. Naye leeta ekintu n'ekisabika. Ne baga president kajja kyogereko mirundi yakiwakanya. Mu kampuni eno empya ey'essimu gye bayita Simi. You are decampaigning national and government projects. Balibe wayavuwaziza n'obasiba ne mukomera. Kuba you would tell us nti operation ya police okukwata amasimu tuyina list y'abantu abacomplaining nti amasimu gaffe bagabba. Whoever lost your phone said come and get yours. But what prompted it? What do you timing matters? Amasimu gano gonna ge bayo bavuwale abeewoze. As the president tries to create jobs, to protect jobs, nola bakusaasira nti era bwe yazze yakubiddwa. Ekusaasira yakubiddwa ne baga no buli Museveni kati omulungi gwaleta especially a woman bayinsinuating ne bakola kino balinnya. So position ye kuba bo be bakoba kati kusaasira kusaasira ali wansi ka Amanyi ge yalese galiwa ate bajja kuddamu muwandiikako bo bennyini mafia ye mukuba bamukuddemu amanyi kusaasira ate eri mu kibuga yebbamu teyinza kukkiriza muntu atuuka wa president. Era namuga nti ye protecting ebintu bibiri poison n'omusiba mukomera nti abantu asaba ssente kusaasira bubakola n'omufungula ne bamuleka nga I survived for the poison 3 times mpita wa ba mafias bate bafaayo oba okolera Museveni oba nnyoko baali bamu mukyalo wa Museveni
waliwo sente tuyino zijjayo eyajjawo sente nazitwala jazikomyawo omusajja agamba nti andaba ekiro ne tukubaga n'ebikonde nandabamu n'endalo jjajje kuba ekiro oyo omusajja n'endalo jjajje ogugambya yakulaba nafuna akabeera olabika omusindikira n'endalo jjajje kuba ekiro nabana abatuula ate kakati kankubuuli tebasobola kunzita kuba n'ekiro baatu tekasikyabaddamu bakuba sikyakuba bunankani bwabwe mbutereka butambula ewala kati kadaga tayina okakadaga takayina waliwo nakebafulumya nga baba pulaningira tekadaga aveewo tugenda kukola bwe tugenda kukola ne badduka emisinde abakazi babiri abakazi ababiri nabayamba ne bampaabira ate tiyagala kutulyako sente muzirete naye bano ate ababiri benayamba badduka genda wa mukama waabwe tiolaba entegeka bano gye batuyinako kiba kinene weewaawo jaba tugende ku nsonga endala erigo munange akyali naffe Coinbase always nkujjukiza ennaku z'omwezi 7 December ku Uganda Museum tutegese ekitongole kya Give a Smile Foundation kiwagiddwa NBS always Next Media Services tutegese Charity Festival egenda kubeera ku Uganda Museum bannaye abawaddeyo obuyambi abakuŋŋanyiza engoye mwe bali nnyo tamala abantu baleese ebintu nange njagenda mu wino eyo kayongo mukoddomi wange njagenda nina abantu bangi mikwano gyange kakati tulya nzeyi bamugamba nti nze yabba ettaka kansoke malirizo isimi wokemu yandi defended him n'ekikyo bayinza ekikuba kansoke malirizo sebo n'ekyo bayinza ekikuba ngate bakiranga nga tekiyinsuletinze anti bakati sabategedde nti ekyo kifu naawe bobo kabe bayina emitwegera abantu tulubiriddemu kuyamba abantu abali mu mbeera esomoozi baso mujje mutwegatteko nga 7 bana Uganda omujozi gugula omutwalo gumu osobola ogenda awo ewandege ya Kukanu Connections oba mu kibuga wakati ku Mambo Restaurant n'ebitundu ebirala omutwalo gumu goba ogulamu omujozi oba t-shirt gy'onaddukiramu emisinde nga 7 December tuddukira bannaffe abali mu bitundu ebyenjawulo abatuwadde engoye mwebale nnyera muzireete abatuwadde emmere enkalu kawunga bijjanjalo twagala tuyingire Christmas n'okumalako omwaka nga bannayuganda nange njabalitirayo engoye naye esali zange zo bayinza okukulogerako n'abaana bange tebazikwatako ojagule ezo zitya n'abaana bange tebazikuwa omuntu nga yakukutte ku ssaati esemba weewaawo bama baagala okwegatta ku nteekateeka ya Give a Smile Foundation mukube ku ssimu noti 788 11 22 noti 788 11 22 yesimu y'ekitongole kya Give a Smile Foundation okutwegattako okutuukiriza ekirubya ky'okuddukira bannayuganda. Let's go somehow much more political. Waliwo report yafulumiziddwa ng'eraga nti akalulu ka 2020 of course kengedde bannayuganda by the way tubajjukiza ogenda mu bifo ebikebererwamu enkalala gye mwewandisiza mulabe nti amannya gammwe kwegali abawezezza emyaka egironda tubajjukiza ogenda okwewandiisa emyaka 18 bwobanga ogenda osobola okulonda genda weewandiisa olonda abakulembeze boyagala 2020. Moving forward 2020 akakyoka ebyokulonda nga kakola enteekateeka waliwo ripooti yafulumiziddwa bagamba nti okwesimbawo ku bubaka bwa parliament sente empitirivu ezigenda okusaasaanyizibwamu obukadde 15 ezigenda okusaasaanyizibwa mu kalulu wakati w'obukadde 5 n'akawumbi is getting to parliament this much more costly Tamale. Andi nkugamba and why this nkugamba nono omu ku basajjaawo yali akonekitinga n'abachina nkiyegalika kati Mirundi njagala kwesimba mu Kampala neetaaga biliyoni gw'onaazimba ayagala bamuleke akolagane ne bali ennyumba yange wagibaginga why don't you get somebody from where you sit mukwano gwo n'agidibaginga so they are disparate naye nze kyembagamba kiri kimu the cost of politics there are 4 issues important issues 2 the more you democratize politics becomes katemba yes in 1980 olwokuba abantu baali tebaagala Obote akomewo there were many attempts to break up with the Democratic Party. They failed. Why? DP was seen as a shield against Obote. Okay. Bino byonna bye mulimu nti Bobi Wine baganya okwegatta nabali. You don't have any cause for unity. Tewali nsonga ebagatta. When Museveni went to the bush katika yangamba omugenzi twali tumanyi nti abaganda bakyawa Obote naye ate twasanga bamukyawa nnyo nnyo. Baina cause ebakyayisa Obote bebi tayagala taata waafe abasajja bakulu baga nti afe tugabana ebintu dadi naye awanga ddala emetubonyabonya naye bebi takyagala kakati Uganda Museveni wagituusizza
tuzita corporate states. America, anybody can rule America. Why? One, the structures are there. They have a strong objective national interests. The exit door is wide, open wide. We impeach here and you go. You cannot killing on Americans. You cannot killing on the society. Good. Values zayo. You can need nga kakati nga wano. Era mani zikola. Parliament yizo kuyisa tumutwala luchamuzi byakolanga. Bakujemu sente. Impeachment. No confidence. So the moment you have this, tewakyali nnyo bujiji bw'amaanyi. Abasajja batya nkuba kati omulogo w'enkuba yalina sente. Essaawa eno. Aloge enkuba ebivvulu. Mugagga nnyo. Kubanga kati mwe mulabe ku TV zammwe mulabe ki? Bivvulu. Embaga yalimu. Ekiteeteeyi kyabaddemu obutaala. Ekiteeteeyi kyakoze eki. Era abaana bombe genze mutembamu. Abaana abo bawandika story mbi ku kirumira nga bw'osoma bw'oti red paper insinuation era kati insinuation ayisuju. Tebamukubye. Kirumira bamukubidde ku ttaka. Gwakayana naye. Kirumira sikwasa kayana ettaka. Gwakayana naye ali were entrenched. Bamukubye bamusooka ki? Yali mu byarema. Kakati eyo. Ante nkubulira sentence zasanyizibwa ku parliament. Yes. Kakati nkugambye tewakyali bujiji bwe tulwanirira. Teri mu kyetutya kati as a result politics becomes katemba. In America 40% yeronda. Abalala tebalonda. Atono bakola ki? Two, once you have a private sector, the state is no longer important. Abaddugavu kye batamanyi. Bwana ababbi private sector abantu baberanga bali mu mirimo gyabwe bakola koki. Ebyobufuzi tebibali. The region spent a half a year without a central government. And the system was working. Bakwagala koki. Nga tebalina government. Decentralization singa mwafuna abantu abalina amagezi nga ba chairman bakola emirimu. Aba district. Kampala bakimayoki. So, kati ensika seetubukaawo mu private sector budget ekyalina omugaso. Embali Gwanga. Budget yategeka sente zaabwe gyeziraga ni gye banaazibbira. Budget yeddako ogimanyi nga buli omwagula amanda teri akolola. Bawulire ku radio. The price of coffee has been increased by 50%. Starting with midnight. Buli muntu nga ataddeko ku radio. Amafuta nga tebatunda. Ko bajja gwongeza nga agalimu tegakyasobola kuvaamu sente zigula malala ogwe. Kakati things otambula mu kibuga nga petrol station ene etunda bulala. This is the goodness of a strong private sector. Government becomes irrelevant. Esigala ku protectika security, esigala kutekawo policies, esigala kukola ki taxing people. Ebintu byonna ne bitambula. Kakati ensi eyo weetuuse. What is it there in parliament to die for someone asasanya obukadde bitaano? The second point is people don't know what a parliamentarian yalina kuba naki. Ne government ne kugamba out of selfishness nti mundeetera abalambaala. Abasoga baagala tetuyinza kuleeta alambaala. The moment you are committed to the party. Kubanga a system is in all of the systems, including the dictatorial systems, backup benchers must be given opportunity to express themselves of a matter. Kakati NRM ekiyinza ababaka abangi kokasingi. Kokasingi yakolanga mu cabinet tigwe toyogera. Kana bano teboogera. To talk on the parliament or NRM you must be a MP. Who are you going to parliament? But not on the floor. Yes. Parliament is for eloquent speakers. Parliament is for knowledgeable people. Parliament nti a budget mu Commonwealth bakugamba ti ku budget buli mubaka wa parliament bamwedda kika 20 ayogere kati olunana lwogera ddi tekisoboka. That's why China ina babaka parliament 10 nyetula mu mwaka emirundi ebiri. China to endorse the Politburo. Politburo chesazeewo bakona mu Ate mu Uganda temuli muri Politburo kuba secretariat yali badde vibrant nga wafa policies. Yes. Parliament bogisoma mu politics, political science. Parliament receives the demands and brings out policies. Is a conversion box. It converts. Nekola bisibi ekola. Kakati abantu era kyovola bana bagamba
nti mu Uganda sente ze babba za government. Why? Nane government organization sente zibanzibe. Nalumiddwa kubajjawo butabba bazungu badde bazimba amayumba ne bafuga emmotoka. Nebeyagala. You cannot see where a government has collapsed katika ina service delivery no kwata ku non-government organizations. Maybe these were NGOs zikola ebintu ebya government. Tebali kusi. Babade tebalina license tebaza bujja mbeera ya kuweereza. Ekyo kyokka. Tamale kakati finally katono nnyo omuntu bw'asasanya obukadde bitaano wakati w'obukadde bitaano n'akawumbi ogenda mu parliament. Anti parliament. What is expected out of them? Tewali. There are two people. Baganda bange bali ngoma. Is it left for the rich? Baganda bange bali ngoma. Bampente. Naye nti ajja n'akyala n'alaba progress yaayo. Naye gye wagulya mu katale ekyawaggoonya oba ene live stock market. Baya gwajigulaka aja n'abanja. Tomayina mumanya. Oba wajijjemu kilo biroba 5 kubanga nze newunya science w'abaddugavu. Omuguzi wetu tatambula na minzaani. Emwanyi bamala zipima naye nte tebajipima. Agiraba bulabi. Yekiika bw'ati neyekiika bw'ati. Out of experience. Namanya ne java mu kilo. Omuvubi n'amanya nti eyo munyenye yeewaffe. N'agoba eryato n'agoba ng'ennyanja egize bw'eti. So kakati nkugamba nti politics ekimuleesemu sente, we don't have issues. 2, abantu bamanyi mbaka parliament kyagenda kukola. 3, bategedde nti parliament tukutwala kulya. Abantu babulijjo. Parliament will be there are 2 things that I can debate. Precisely. 1, you are going to have political assassinations. Ayemu bitanu agudde. Asigalewa. Ate zimusaba manerenda. Nyumba bagitwala. Corruption is going to be high in the next parliament. Chebabisa billion yana gabbika. Kwa zimba kwat mbawuli anga boogera. They are not talking that they did not steal the 40 billion. They are saying let us manufacture figures. Tukwate ne mukakanizi. Don't enter this group. Tukwate mukakanizi ayendosinge. Kadaga tumufule omusiru nti whistleblower yamubuulya yamulimba. We took the money, they agree. 40 billion. Toyinza kutwala 40 billion mu nsi tugenda mu kalulu. Ozitwala ku government. Bobo ogenda kuba government. Ye president yakozesa billion mmeka mu kalulu. Obumbi 40 mu project yeji. Kakati nkugamba nti n'abantu babulijjo nabo bategeera pay us upfront. Tusasule tutemereko nga tunagenda kulya. Nabaga nti divorce omukazi yanova mu bufumbo. Aba mugezi nnyo. Why? Nze nno mbadde njagala nkutwale mu maka kugulira emmotoka n'abo abaana b'omusajja be yaleka mbalabi oyo nayogeranga taata gundi kubanga oyo yamufunako dda yali abirabyeko. Kakati originally aba opposition bayogerangako nga baraisinga issues Mafia ne bakwata zino byobadde olaba political upheavals mu Kampala babadde babawa ssente babeesi gyabo bakankanye mu 7 tianda political turmoil kandi mu 7 ngali under threatened sakas kiba kizibu tumulamu katono nyo shortly bwe tudda kugenda kulaba omutindo baba parliament in fact remove Kadaga there parliament jije mu Kadaga efire ddala really Kadaga yeggulu akwatidde Kadaga yeita naja parliament yali ngubulidde nti lwaki batula obufofofo nga topic eri Kadaga lwaki bamuwobutwa ku nsonga n'ekyo nakyo bakiko ino mubuuzi tali wowa mubuuzi tebamuwobutwa ati sifa sidda nnyo bya biseera bino you see kubanga bo badisonyeze buli kintu kyonna nti dereva ekimutomezesa emmotoka si kusala ku muliro yetayagala kusala ku muliro abajozi bo bawulira nga boogera Mirundi tumukole kino lwaki mmwe temulekaayo okubba mulekeyo okubba muleke okujonyi kuba n'abantu bajja batta toyinza kugaa nti nkola fakitole ya simu n'omala okuyoola esimu z'abantu nabaki n'otwala n'osiba mu kkomera